nti Mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo, era kyavudde agezaako. Alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo, alina abantu be mu electoral commission, kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono n'akola ebintu ebitategeerekeka. Alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary, alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security. Kyovudde olaba ne Mwai Museveni mu baluwa ye gyawandiika kalulu ka by election ng'agamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako, kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikiratiikira gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana, kubanga ddembe lye ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye. Mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti, ddembe lyabwe. Naye ogamba otya nti kakati gye bujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mukola bino nga yino foundation gy'otaddewo, asubira neekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo, kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo, buli kitongole alinayo abantu. Era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye, nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda, ono Ssenyonyi, ono nja making sure tebabadikirera nga tebabalangirira, balangirire omulala waakiri bagende mu kooti. Ani akulimba? So lyeryo effujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu. Alikoze Bukedya, kati ayagala alikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baseetinze. Ono obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe, era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola, buli kimu tujja kikola. Nsonga zino mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Ssaako zaffe eyo nti Mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo, era kyavudde agezaako. Alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo, alina abantu be mu electoral commission, kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono n'akola ebintu ebitategeerekeka. Alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary, alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security. Kyovudde olaba ne Mwai Museveni mu baluwa ye gyawandiika kalulu ka by election ng'agamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako, kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikiratiikira gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana, kubanga ddembe lye ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye. Mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti, ddembe lyabwe. Naye ogamba otya nti kakati gye bujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mukola bino nga yino foundation gy'otaddewo, asubira neekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo, kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo, buli kitongole alinayo abantu. Era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye, nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda, ono Ssenyonyi, ono nja making sure tebabadikirera nga tebabalangirira, balangirire omulala waakiri bagende mu kooti. Ani akulimba? So lyeryo effujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu. Alikoze Bukedya, kati ayagala alikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baseetinze. Ono obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe, era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola, buli kimu tujja kikola. Nsonga zino mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Bye nategeddeko mu ssaako zaffe eyo nti Mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo, era kyavudde agezaako. Alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo, alina abantu be mu electoral commission, kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono n'akola ebintu ebitategeerekeka. Alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary, alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security. Kyovudde olaba ne Mwai Museveni mu baluwa ye gyawandiika kalulu ka by election ng'agamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako, kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikiratiikira gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana,
kubanga ddembe ly'ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti ddembe lyabwe naye ogamba otya nti kakati gye bujjako oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga yino foundation gy'otaddewo asubira aneekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo kubanga yalaba nti wamaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono nja makinga sure tebabadikirerali nga tebabalangirira balangirire omulala wakiri bagende mu kooti ani akulimba so lyeryo effujju lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze ebukediya kati ayagala alikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye bayagala ye nga ye basetinze kuno obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola nsonga zino mwebale nnyo basebo ne banyabo bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti Kyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo alina abantu be mu electoral commission kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono nakola ebintu ebitategeerekeka alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security kyovudde ne Mwai Museveni mu baluwa ye gyawandiika kalulu ka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikiratiikira gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe ly'ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti ddembe lyabwe naye ogamba otya nti kakati gye bujjako oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga yino foundation gy'otaddewo asubira aneekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo kubanga yalaba nti wamaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono nja makinga sure tebabadikirerali nga tebabalangirira balangirire omulala wakiri bagende mu kooti ani akulimba so lyeryo effujju lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze ebukediya kati ayagala alikola mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye bayagala ye nga ye basetinze kuno obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola nsonga zino mwebale nnyo basebo ne banyabo bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti Kyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo alina abantu be mu electoral commission kyovudde olaba asobola okugamba ono mumugye mu register n'ono nakola ebintu ebitategeerekeka alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security kyovudde ne Mwai Museveni mu baluwa ye gyawandiika kalulu ka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako kwegamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeetiikiratiikira gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe ly'ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti ddembe lyabwe naye ogamba otya nti kakati gye bujjako oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga yino foundation gy'otaddewo asubira aneekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo kubanga yalaba nti wamaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono nja makinga sure tebabadikirerali nga tebabalangirira balangirire omulala wakiri bagende mu kooti ani akulimba
so lyefujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze e Bukedya kati ayagala alikola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye basetinze ono omenyi w'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola songa zino mwebale nnyo basebo ne banyabo bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti Kyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo alina abantu be mu electoral commission kyovudola basobola okugamba ono mumugye mu register noono nakola ebintu ebitategeerekeka alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe